Njogedde ne maama w'omugenzi angambye nti omugenzi yayitira mu kampuni ya Strepa okuva e Uganda. Kampuni ya wano e Saudi bagita Salaya. Era nga kampuni ya Salaya yeremedde omulambo gwa Hajara olw'okuba nti baagala okubuza obujulizi. Weewaawo Hajara yali mulwadde nazibwa ku ofiisi negana okumutwala mu ddwaliro. Maama ye n'agamba nti omwana wange kadde e Uganda kuba maama we naye asola munnaffe. Ne bakola ku buli kimu tiketi y'omugenzi olwafuluma ate aba ofiisi abali baganye okumutwala mu ddwaliro ne bagamba nti bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamutwala mu ddwaliro omwana yagamba maama ye nti baamukebera wabula bamala omukebera ate omukulu wa ofiisi ya Salaya najja n'alaba nga bakyanganya empapula n'omusawo ne bamala ne bamugamba sayininga wano tuddemu tukukebere bupya. Omwana n'agaana era baakubira maama we yannyonnyodde bino byonna. Baamakubira essene bamugamba nti gamba muwalawo asayininga empapula tuddemu tumukebere. N'abagamba mumumpe. Maama n'ayogera n'omwana. Omwana amugamba maama bamaze okunkebera naye okusinza ku kyendabe wano waliwo ekigenda mu maaso. N'annyonnyola maama we buli kimu. Dokita n'addamu n'agamba maama wa Hajara nti muwalawo bw'afuluma eddwaliro tagenda kuwona wabula mu konvinsinge akkiriza sayininge empapula tubenga tumujjanjaba. Hajara yagala n'agamba maama akasenge kali ke bangamba okuyingiramu ndaba buli mwana gwe bayingizaayo akomawo aliko ekikyamu. Maama banzize e Uganda kasatiketi yange efulumye ngende wakiri nzijanjabe e Uganda oba nviire e Uganda. Maama w'omugenzi yangambye bino byonna njogedde naye wabula teyaddamu kuwuliza mwana okuva ku olwo wabula wayitawo ennaku 2 n'addamu n'abakubira aba ofiisi n'abagamba mumpe ku Hajara njogere naye. Bamugamba ne bamubuzaabuzaawo okiwulira n'addamu n'abalemerako ne bamugamba Hajara twavuddeyo mu ddwaliro ali wano ku ofiisi naye yaganye okulya era baagana omumuwa ekitegeeza omwana yafa ku luli olunaku mu ddwaliro okiwulira. Maama n'addamu n'abakubira n'abagamba bannange omwana ali atya aba ofiisi ne bamugamba nti Hajara ajja kuba bulungi era tuli kwogera na boosi we. Kumbe baali balimba wabula babimugamba musanga munana ng'abakubidde otuuku lw'eggulu ne bamugamba nti ate omwana wo afudde. Omwana bw'afa bamugamba sayininge empapula Hajara azikibwe wano e Saudi Arabia. Maama kyeyagana n'agamba nti nze omwana wange njagala adde e Uganda era baali bamugamba sayininge empapula bamuwe ssente mu mwana azikibwe wano. Baali baagala kubuza bujulizi that's why balemedde omulambo. Ntuusa okwebaza kwange eri basisita mwenna abayambako Hajara nga ali mu kabasi station. Mwebale nnyo mwebaye ddala maama we abanyumirizaako era buli kimu akiŋŋambye nga bwe kyali kuba yamalawo almost ennaku 5 nga tannagenda ku ofiisi. Mwamujjanjabako mbeebaza naye obuuziza nti oba kiki ekyamutuukako ku sooka yali ateredde oba yali bulungi. Hajara bwe yatuuka ku ofiisi nga abavudde mikono gyammwe nga aziddwa ku ofiisi ye ofiisi bamutwala omwana oyo mu ddwaliro naye baalwawo baagana omutwala yalwawo ku ofiisi. Maama n'asala omwana adde ewaka era ne bagula tiketi kyokka tiketi olwafuluma ate ofiisi negamba nti bamutwala mu ddwaliro which means nti baali bamaze okukola pulaani zaabwe. So Hajara ekyamutuukako kyonna kyamutuusibwako mu ddwaliro nga ofiisi emaze okuba nga emutwala mu ddwaliro. That's why nti bwe yafa nga mu vidiyo gye yevuddeko gye mbabuulidde byonna maama nga bwe yannyonnyodde bayita maama mbu abeeko bamuwe ssente asayininga empapula akkirize omwana we azikibwe wano e Saudi Arabia. Maama n'agamba nedda nze omwana wange njagala azibwe e Uganda era olw'okuba nti waliwo kye baagala okubikkirira kuba omuntu aba afudde balina omutuusa eri ate badde bamukebere. So kati ofiisi zaagala okugezaako okubikka ekintu kye baakola babe nga babikkirira amannya ga ofiisi zaabwe. That's why nti omulambo gwe bakyagulemedde. Maama akoze buli kimu kuba maama we hasola munnaffe naye bamulimba n'olunaku lwe bamugamba omulambo lwe gugenda okudda kandi bamwanedde ate buli kimu nga kiwedde ate baatuka ne bamugamba ate lindako simanyi omwana we yabadde ne keesi yabikoze bitya okiwulira.
so kyonna kyamutuusibwako nga ali mu ddwaliro. Kwekyusa omusajja ne wakwebakako tosobola na kwenyeenya wadde kati oyo oyinza n'oŋŋamba nti oyo mina asobola okunyeenya ekiwato oyo nayewaana nti naamanyi okunyeenya byonna abanyumisa mu media kuba zino viewers z'abantu ze zibaleetera naye oyo omuwala tasobola kunyeenya kiwato kye okumala eddakiika 5 ng'atudde ku gaayi ng'akinyeenya ogwo omubiri gw'alina yakaaba amaziga ku kisaawe ng'essanyu limutta tears of joy ng'akaaba just excitement kubanga yali talinyangako ku nnyonyi mwana w'omugagga naye yali talina passport kati eyo yali excitement bonna balungi wa Muzeeyi Badiru tate bamuyita Haji Badiru bonna balungi bafumbirwa embaga n'amalayo emyezi 8 n'anoba n'ebintu by'omusajja byonna n'abizza ewaabwe batudde ku lujja ewaabwe balungi banyirira naye batudde ku lujja mubuuza alina muganda we bamuyita Zaamu oyo yena ebifaananyi by'embaga yo nabirabako omu ku muwala wange wano baviira ku kyalo kye kimu okitegeera alina brother bamuyita Ahmed yakolako naye vidiyo lumu ali awo omusajja mukulukulu bwe bati nze oyo omukyala yanyumiza sitole yaabwe yonna balungi naye tebawangaaza bufumbo tebawangaaza relationship ku lwaki nti beetikka nnyo obutaala bwewaabwe balowooza nti buli musajja afaanana nga kitaabwe ne batamanya nti maama waabwe yalina emikisa gijje nabo balina emikisa gyabwe n'ekirala tebaagala kufumbirwa basajja baavu ewaabwe omwavu tawasaayo kubanga baagala nnyo embaga maama baani abo so minene yavyeka tebalina relationship gye balina njagala muteekewo amaaso ago agenda kuva e Dubai adde Uganda mujja kulaba ekinaddirira first of all okugenda mu maka g'abamina okuwasayo ojjukira ate afeta namwagadde nnyo yasoose kulozaako yasoose kulozaako oyo mina njagala mukimanye njagala kusiibula mbeko eno live naye bakazi obulungi bwammwe enviiri zammwe ezo ezinyirira enjala zammwe ezo zemukola tezituuza musajja waka teziwa musajja peace of mind ekintu kyokka ekiwa omusajja peace of mind gwe okubeera kamu gyali nze omwami owange tumaze kati tugenda mu myaka 4 bonna batukombye kwebanga budde bwa mina kunyumirwa nyumirwa musajja wo munyumirwe kalasi munyumirwa omuwa buli wamu wonna wasaba wagamba okukomba mu nkwa batonaaba muleka agikombemu nga bweri ng'etumbiira then ojolabe gye mujja ne waali bakukyali ate kiba kikujjira ki kiba kikusala ki naye kati tannakuwasa oli waddemba okuveeyo ne bayitawo omwaka gumu neyekyusa abantu abamanyi kino kisolo kye bayita omuntu okifaanako kisolo ddala nekyomuntu naye muleke